oyo gwe bayita Asia. Kutuzami sotana miko natano kutambulire akusibira ya menvu ebigambo bye muzunzazi basanze Atembaga tugenda jukolera suwano. Suwano. Oyagala jukolera wa Madam Asia. Tunafuna walungi. Kakutande werete jokumanya nti setaga nzendi watembe naye wondetera olugambo tambulira bowa musanze Because he's like you. You like me? Yes. Of course. Era natwala mugwe twali mulala. Nobody. No. Mwami namubuuliza kwangu wegayiridde. Mwami nsaba ombuulizeeko kuono. Alina empisa. Bane mumpeyo emitwalo 10 njiwe Asia. Asia okoze. Neyanzu. Ndetera. Ononya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku lw'entebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajje eby'omulembe. Oyagala kukola hanemuuno kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famire yo ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutataganyiziddwa mwanirizibwa. Leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza. Kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. Nange nsanyusa okulaba. Watulinze dda. Kati nagambe tolina kulya kintu na kimu oli mu kulya. Wangati sina kikulya kintu na kimu. Bantu munange mama agambye mala okweteekamu akukulyako wano nga mbadde ndi hangule. Tugenda kulya eno simu kiki? Lirwa sebo. Nanka mbadde nkyasenya ku mannyo. Omala kusenya sebo mbadde nkyasenya ku mannyo kati ddagala naliteekako mu nsawo. Yes sebo. Tugenda mu EID. Nga kyamukisa. Waliwo ajati ali eyo yangambye ndetera Charles adye nange EID. Sebo nga kyamukisa mulungi. Ku salamu ajati. Hajati. Salamu alaykum Hajati. Alaykum salamu wa barakatu. Ndozo. So, nina omukyala gwende so kubuuzaako. Jangu omukyala akubuuze. Soko eto omukyala akubuuzeko tugende tusimbule. Ambuuzeko tugende. Kaso nti tonnakuta. Sinaba kukuta. Kuba gye tugenda kulya, kunywa, EID. Babale kusiiba. Kale sebo. Nawe kisibo kigenze bulungi. Kibadde kirungi nnyo. Allah akoze ebirungi. Akoze ebirungi bitagambika. Ng'otuuya nyakatuyo kaali. Anti obwe ndo akunya ku caayi. Mbadde nnywa ku caayi wa. Yaani golengera. Wanti? Oyo gwe bayita Asia. Madam Asia. Ngasanyuse okumulaba. Banaye nga nsanyuse okulaba. Bambi kama yebasibwe. Madam Asia. Nsanyuse okulaba. Alaykum salamu wa barakatu. Kama yebasibwe. Nsanyuse nnyo okulaba. Wuuno. Anji? Wuuno jo mulabe. Kagenda abuuze ku maama. Yo mukamwana. Wuuyo. Oyo tango mulabyeko. Nsanyuse nnyo okumulaba. Mpulira essanyu ly'amaanyi. Mpulira essanyu ly'amaanyi. Okumulabako. Nga totolaze essanyu. Essanyu? Tutwalira mungera nga balaga essanyu. Gadi tulaga ote essanyu. Essanyu.
ngenda kulibalaga kati saawa eno Otya. olwokuba nti nsanyi kimwe balukundeetera madam Hasiya mbadde sikisuubira Ng'oli smart. ndi smart mukama yabikoze yesebo alla yabikoze So tuzze kunona ne ajati tukunone yesebo tukutwale yesebo tukuyidi yesebo SB4 nsanyuse nnyo bannange mukama abongere omukisa Amin. yesebo mukama abongere baraka Asiya jangu tugende kyasoma buzizaako wagaga mugamba kinga tutuuse kati madam Asiya batugamba otya eno musanguka mudde mu Kampala tusenkoleki tukoleki ekimu wano musangukawo mudde Kampala senguke wano tudebwa nosobola ekyalo tudde Kampala osobola ekyalo abantu bakuno si bangu ati obategedde otya gobalabye otya aboogera bubi nnyo boogera bubi embaka kasiteena gwa tojje n'obeera eno wanje embaka ngewedde kubeera eno onojja ennyumba yiiyo atugenda tajja kusobola kyalo tuba tutumuleeta agambidde bwe nti mu kyalo nedda kakyayisa avuddeyo najja e Kampala akati lwaki ekintu ekyo osazeewo ekigambo ekyo kyonna anti eŋŋamba kimu ndi kutwala mu bazadde bange olibabuuza nanti kyeŋŋamba saba okubabuuza ntya nti nno musibe ntamutya ngenda babuuza obudde bwagenze dda maama katugala tumala okulya ekijjulo kuleeta eno mukyalo kati olabye oti ennyumba yiiyo ennyumba ogiraba mama akutumudde ne daddi wange bagamba ki balungi mami mulungi ate daddi naye mulungi mukama yebazibwe ng'olabise olunaku lwayi twogera olusiraamu ala ku musiraamu wa barakaatu webale kulabika bulungi kusiima naye kyalisika n'akasenya katereke akasenya ngenda katereka genda okatereka mu nju ngenda katereka sooka osibe wano obugwa bw'engatto bulungi nnyo ayambadde ate obugwa n'abuleka wayigirawo okusiba obugwa bw'engatto era banjigiriza buyigiriza ani yakuyigiriza abantu abakulu bakuyigiriza kankusibe bulungi engatto eterere bulungi bere smarta ate embaga tugenda gikolera si wano oyagala gikolera wa madam Asiya wetunaafuna walungi oteekateeka otya anti baneeyo ate nakagwa kano akataddemu bubi nnyo nakataddemu obubi akakuteekamu bulungi embaga wano embaga ogigobyewo Asiya wano wali watya embeera mbi kiki tosiimyewo ojja kubeera tosiimyewo mbaga kubeera wano ejja kubaawo abantu bonna mbayise akutambaala kagudde naye sooka okalonde abantu mbayise bonna naye mbayita si kunswaza mu bantu balina kubeera bati balina okubeera n'obukakamu nsanyusa nnyo okulaba so okay tugende Charles tugende gye tugenda batwalayo obutwazi tulye yidi mu bantu abangi mbafaani baffe waliwo omuntu omu yatuyise tulye tugende Charles tugende bino bitwaleyo mu nnyumba jangu obadde ogenda nabyo sigenda bitwala jangu gondi atwala eddagala lye eddagala lya biwuka olina ebiwuka eddagala lya gondi alusa amakyalisa alina alusa naye kakebe kaguti kosigazzaamu omusajja w'omulabye Charles Asiya bamugamba otekeyo nakano ka toothbrush Sam toothbrush tekayo ne toothbrush era muli mu kiboksi Charles Asiya bamugamba nti wafuna omukyalo omulala amunyiivu tonyiiga nze sina mukazi mulala owulidde gwewe ko owulidde teri mukazi mulala ogweka oligino gwewe kani ani akugamba ebintu ebyasiya
Abantu bennyini. Abantu bennyini. Tebaagaliza. Bakyamu. Abantu abo baki? Bakyamu. Bakyamu bye boogera si bituufu. Nnyaba oli otya nnyaba? Bakubuuza. Mama katudduke. Obudde bw'ekyemisana bwagize dda. Tugende. Oyimita maama wo. Tugende. Ate oyo maama omukulu. Mama mbabuuziza. Maama mukulu omulaba. Katugende. Mama tugenze. Kale maama. Tugenze ne Ajati. Ne kale maama. Ajati tosigale babega. Ekitoji. Chasi jakutereze jangu bakutereze. Jangu mutereze. Kino ekitoji kireze kiteke munda. Tukiteke munda. Bwe tuti. Bwe tuti. Bwe kiti. Si bwe kiti. Kiteredde. Kiteredde kiri smarter. Kiri smart. Yeah, of course. Walaba nga kiteredde. Kiri kiteredde. Akulabikidde ata leero. Ali smart of course. Alabika bulungi of course. Asinze okola Valentine. Asinzeeko. Asinzeeko ku Valentine. She's smart. She's smart. Okay, let's go. Yes, let's go. Yeah. Ate kivuddeyo era. Kivuddeyo. Lwaki kivaayo? Kitereze. Let me make it smarter. Okiraba? Kiteredde? Kale, Mukama tutambule mpola mpola. Mpola mpola. Tugende mpola mpola. Tugende. Wanji sebo. Toyanjudde mugole mu kukyalo. Ajjamu anjula. Ngayongere keri. Bagamba mbo okwanjula. Bagamba. Sonyiwe. Wali mutuufu. Yeah. Wanji? Wamaladda. Of course. Enayinza abo abasobola. Gwe abasobola. Era bageza bagamba ebirala ojja kumpulira. Bajja kuwulira. Ojja balaga faaya. Ojja balaga faaya. Era nkulaba. Oli siriyasa. You are serious? Tebaddamu ne boogera ekigambo. Kujjako nga balina kye banoonya. Of course. Yeah. Kujja nga balina kye banoonya. Of course. Okay. Abantu bonna bense. Entuya zikyaliko. Yongeramu. Kirabika kyekyo. Kale. Kirabika kyekyo. Maama wakuzaala. Mami waffe oyo. Dama musiimuleko tateredde bulungi. Ate abalala. Abalala abo bali ba brothers. Yeah, oyo mami azaala. Ekirungi. Yeah, kati bali ba brothers bolabye. Abadde mufumbiro oyo maama omuto. Yeah, mami omuto. Yeah. Tutambule? Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Love them so much, indeed. Yeah, about 100 times. Yeah, of course. Asia. Adonika tujje. Kaleke. Yajja ali atya. Akantu kaleke. Tokugira kagundi ako. You will open the candle. Yes, you can open the door. Okay. And you get out. Yeah, you can throw out. Outside.
So leave it. Okay. Yeah. Leave it. Yes. Yeah. Leave it. My dear. Huh? Have you seen our home? Yes, I don't know this thing. Huh? Yes. Have you seen the home? Yes. That is mother's home. Okay. Yeah. Have you seen it? Yes. Of course. Yes. How do you see it? Is it clean? Yes. Yeah? Yes. Is it good? You're good, don't care you. Good. Yes. Yeah. Of And course. so, and because he's like you. You like me? Yes. Of course. Era natwala muggwe twali mulala. Nobody. No. Wanji? Era natwala muggwe. Yeah. Nobody. Yes. Okay. Let us go. Okay. Yeah. Ate sikulaba n'omulala. Huh? You say like that? Yes, I am serious. You are serious? Yeah. You are serious? Yes. Oh. You are serious? What do you have? What do you have like you? I know you're good. What's this one? Yeah? Pasa baberawo. 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 Bado bagamba ki? Ina kyo bagamba? Kyo bado bagamba ki? Tibanyina buzibu. Awaabwe maka gaabwe. Yeah, it's their residence. Yeah. Ennimiro? Kirabika. Basimbamu ebitooke. It's a garden. It's a garden. Own planted matoke. I don't want to eat matoke. Hey, you like water? No. What do you like? I'm eating bumonde. Bumonde. You eat bumonde? Yes. I see. Are you sure? I never know. What do you have? I know. She's not answering. Yes. I like you. I never know. Yes. Wano batundawo ebintu. It is a shopper. Okay. Do you know a shopper? No. Boutique. It is called a boutique. Yes. Yes. Don't you see closers? Yes. Chiri chichia. Chiri bulonje. Clear. Yes. Is it clear? Yes. Of course. Yes. It is clear. Yes. Okay. Just clear. Yes. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitaamu era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo Maama Fina tajjanjabira ku Facebook. Maama Fina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenga ewali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba Maama Fina. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga tumaze okuva ewa Charles tuzze kulya EID. Of course. Of course. Yes, I've come to the EID party. Yes. Okay, ajati Asia. Onye. Tutambule mpola mpola. Tuzze kulya EID. Naye tewasiiba. Kozi bagamba bava mu Busiraamu. Lwaki? Nedda. Byesonyiwe. Byesonyiwe. Abantu twagala kukuzzaamu. Era twagala tukuze mu Busiraamu. Kubanga Obusiraamu ddiini etulagira okwagala eddiini yaffe. Y'Obusiraamu. Anti. Kinamba kimu. So SB4 Media Tuggussa Enssonga mwana wa Islam assalamu alaikum. Tuzo na kwa EID lulina kola kitiibwa era nga mwebale kusiiba tosobola kuba
tukomekeza nga tubagamba nti mwebale kusiiba naye nga mwebale kusiiba ndine Ajati Asia ne Seka Charles ndine Seka Charles tugenda babuuzaako sookoleka kati tugenda kubabuuzaako so twali tuli awo bamwe baffe natukwira akasimu nti tujje tuli wamu yidi twalinze akasimu okuva mu bayisiraamu okutira tulye yidi tewalina omu yatukubidde kasimu tukulya yidi naye mami waffe yatukubidde akasimu nga tujje tulye yidi wamu nange wano tutuuse tugenda kubeera nga amasala gawedde dda tugenda kubeera nga twandirizibwa okulya yidi wamu ne mami waffe omulungi. How are you? Are you fine? Are you from the mosque? Are you from the mosque? You've come from the mosque? Yes. Which mosque? Our place Katikam. Your place Katikam? Yeah. What have they preached today? Yeah? What have they preached today? What have they preached today? They preach today. To love each other. To love each other? Yeah. Of course. You love me? Yes, I love you. You love me so much? Of course, sir. You show me a sign of love. Yes? A sign of love. Okay, I love you so much. And I wish you the best. The best? Yeah. You've come with Aisha? Yes, I've come Asia. with Asia. Asia? Yes. Your wife? Yes, my wife. When is the wedding? The wedding? Almost it is coming. It is coming very soon. It's coming very soon. Yes, when God wishes. When God wishes. Yes. What would you want me to contribute on your wedding? To contribute? On your wedding. On my wedding? Yes. I want to contribute on my wedding. Yes. For the dining. For the dining? Yes. You want to take to their parents? Yes. All to your place? Eh? The dining for you, for their parents? For my parents. For your parents? Yes. For my parents. Hey, okay. Yeah. No problem. I'll give you the dining. Okay, for my parents there. There? Yes, at my village where I stay. Where you stay? Yeah, where I okay, stay. I'll give it to you. Yeah, the dining. How about at their place? What will you take? Where? At Ashia's parents. So I'm going to arrange. You're going to arrange? Yes. You've not talked to them? Me? You, yes. Yes, I'm going to talk to them. You're going to talk to them? Yes. Now you're eating their daughter without paying them. Can you imagine now, Yes, Charles? you're eating their daughter? No, I never eat. You never eat? Yes. Ekyengamba kimu omuntu omukulu gwe nalondamu omwagala ndi mutwala toli mulala mutwala oli mulala mutwala aŋŋambye wano ayinayo omulala Charles wuuyo nakutwala I don't have. yali agambyeko bantu bange babingamba nensirika nga bagamba bati zino kyaisi yafuna naye tajja mufuna okoze otya omusigaza era nja musigaza oludda muwahaaga dadi wamugamba nti wafuna omulenzi Nasanze okulaba. Welcome. Okay. I'm very glad to see you too. Okay, madam. How are you? I'm okay. I'm fine. kyangamba mugamba ekimu wetusula watonya Watonya. ati tengamba kimu lwadde tusaba buyambe batuzimbira ennyumba akakayumba katonya konna Kemusulamu ne mami. Asula yekka. Naawe wekka. Kemusulamu wekka. Katonya. Ate ye maama ye natunkuma ebintu byabendi balimu bibba ekyo kyeŋŋambye kimu era
kyoyagala bakuzimbira akayumba kaleme kutonnya ate bwe munabeera ne Charles kati munaabeera mutya kubanga nsuubira ogenda kuva wa Charles wamwe ebbanga ttono nnyo ogende wa Charles kati ate bw'oba osaba kali akatonnya kati what about Charles ayimiridde atya simanyi nange oyimiridde otyo omukazi ogenda mutwala mu nju etonnya oba wazimba nze maama nyumba nyinayo katonotono katonnya oba tekatonnya tekalabika bulungi nnyo era tekalabika bulungi kati Asia okwata mbaterereza enju ne Charles mbawe enju ennene we mugenda okuzaayira abaana n'okulongoosa eyo gy'osulamu etonnya nsooka ekiriwa sooka kale kufuna eyaffe ne Charles ne Charles oba nsooka eri etonnya nsooka eriwa eri etonnya kale eri etonnya nga sinaterereza mmwe gwe ne Charles osuubirayo nti Charles ayinza okwefuula n'oddayo wali asa enyumba gyasulamu wano plani yaffe naffe twali twagala kukamuzimbira naye kano wano ekitegeeza Asia omanyi nti abasajja beefuula nti asobola okwefuula enkya n'oddayo wa maama ne weebakaawo kamala okubuuzaala oli afande oli anko anko baagala so mami bano bagenyi bo banemaasaisobbalaba omanyi Mr. Charles nabatumiza ne ŋŋamba no olwaliro EID tulina okulya ffenna ekyemisana tulina okusanyuka kuba kati muli bagole twetegekera obugole obulungi twetegekera embaga ennungi ne ŋŋamba SB4 ne nga no sisobola kulya EID eno nga siina Charles ne Asia okimanyi nti Asia nze nadde mmanyi nti byoliyogera nti bya bulima nti wasoma ne Bobi Wine nasoma naye wasoma naye okuva mu kirasi ki P1 awo ne maana ngenda mpifirwe ati mba nkola beads necklace kale nekola ki nkola necklace ne beads byonna mbikola kati ye Bobi Wine wamuleka awo gwe n'ogenda mu pifiri n'otandika braids ne necklace nga wali mugazi njala kubuuza oyo ndaba ono anti bulungi ono Asia yefaaniwo asinga okwagala ono mwami njala mubuuliza kwami wegayiridde toseka mwami nsaba ombuulizeeko kwono alina empisa bane mumpeeyo emitwalo 10 njiwe Asia okoze empisa ndetera kubanga okuba nti mwami kyogereko mu luzungu alaze eki she just arise the discipline. Yes. Kubanga omuntu oga nti mwami nsaba ombuulize ku bakazi bamekamu abakyasobola kikola ogamba nti mwami nsaba ombuulizeeko ono tanatandika kuwa mmere tanatandika kuwa ki ne mwami kwegamba okimanyi nti Charles mwami wo yatugende wamma newira omwagala ne mutana y'abantu kale nabanyiigidde bani abantu bayejambera naye sijja bayita ku mbaga yange tojja bayita ku mbaga yo no bakoze eki bayogedde ebigambo ebitali nti ki nti no Asia ava ku Charles nange nenyeega nti omuveeko ye maama namugambye maama abantu kambeesonyiwe ye maama naŋŋamba neyanziza zizino zampisa kugamba mwami ekigambo mwami tebakyakyogera abantu neyanzeege amina zino ogera kwako kuno kyaki tomuwaddeeko nange tezijja kummala wanje tezigenda kummala tezijja kumala kutoolako atooweko Charles kuno zino njagulako ebiveera zino zino zompadde
Kama kuwe motuka nnene. Amiina naye nga Charles yetafunye kwadde omutwalo Naye ojja kumuwa. naye nga tomuwadde Anti kuno bagenda gulako sukaali bagenda sabuni. kulako sukaali tujja mugula asi awona aviira wadde nga mama alina tolina nsawo tereka mu nsawo osiba ku kino ekikondo sawa n'ekikondoolo soka tusibe wano tukole bwoti tukole bwe tuti abadde ki olina speed okay how's life Mr. Charles? Mr. Charles, how's life? life is good, madam. How's katikamu? Okay, good. Wagamba oti ambo simanyi Luzungu katwalira ogenda okoma Charles jangu. jangu amma katutandise miwumbo gya mmere Charles jangu. asi amatuula watandika okujjula yes tandika okujjula twagambe tuule wansi ng'abakyala Abaganda zaya amazzi Ajate. wangi Mama yali taliiwa. ani mama Omuwala nakwata amazzi gange n'agayiwamu eddagala. ddagala ki Byali bikoola nga binene. Naŋŋamba ono omuwala kyanjagaza sikimanyi. N'amala naŋŋamba nti ajja kunzita naye atwale maama wange naye kati muntu mubi nnyo temuli magezi oyo naye. temuli magezi Abantu boogera ebigambo ebitaliimu. n'akwata ebikola n'abiteeka mu gundi yo mu mazzi go ng'abantu balina ettima oba fitina lwakuba wafuna Charles omanyi abantu balina ettima Charles muko naye atuule wano Ajate olijja ddi ewaffe. ngenda kujja nti jjukira ngenda kujja okuzimba akayumba ako akatonnya tugenda kujjayo ne SB4 tuzimbe jawo Jennifer jawo muzina luteekawo olugiri mwakoma dokita ku lugiri Ansanga nzibu. asi oyo tujja ku lugiri ogaluma Nedda. Olituulangako kati lwetegeeza Omuganda otula ku ntebe kati wantutegeeza Abaganda nti otuula wano n'obeera ku lugiriro luno lutugassa olwaleero ne mwami Charles okuba nti afuuse mwami waffe tewali asobola mutwala nakulaba Charles ng'olina akawola kawanvuwanvu kabadde kaki madamu kaliwa nnyabo kanalabye ng'okanyoge ese ekintu ekyo wakiraba tonakiraba madamu munafunyeemu obujja naye nno madamu ekyo tekyabadde not good Mr. Charles no nnyabo not good nnyabo n'omunywegera nnyo 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 kirabika si alaba ebintu bino alabika muntu mulala aliwo Ani. Weebuzeebuze nnyo. mubuuzi yabadde ani akunnyonnyole nnyonnyola omuwala yabadde muwanvu nnyo nga gw'oli mumpi yabadde ani wabeera bwaffe ewamwe ng'atunula ng'omukyotala anje yabadde omuwala ng'alinga mukyotala this very good handsome Charles awo nkuvuddemu. bambi yabadde waffe yabadde aze ku kyalo ewa Nzenga simumanyi ku kyalo. Ezo ku kyalo. ng'ate mwaba mukuteneyize pi Sabaddeko banda. mwamugjeewa yabadde aze ku kyalo mama anti nnyonnyola Asiya munnyonnyole kuba Asiya yalina ebizibu bye yakoowa esenga wange emita senga wange omutege nawe agenda kubeera senga we in order omutegedde agenda kubeera anti we kati omusonyiye kati nsonyiwa Era musonyi. agenda kubeera anti we yali empombo senga wange yabadde azze tulaba Nanti bye boogera binyeeza. okunyiiga kati toddamu kunyiiga twagala atunnyonnyole yabadde ani SB4 bw'oba ng'oli wakati mulaavu okutaba twagala tumanyi
Yabadde senga. Yabadde senga. N'abamu Senga yabadde amasuulita. Senga amasuulita. Matura. Osinga kwagala nkoko, nyama, Singa kwagala nkoko Singa kwagala nkoko. N'omuceere n'ettooke. n'omuceere ettooke ttini ajate. Ettooke ttini. Okay, of course. Smula wani. You know. Yes. I don't know her. You know her. Ojja byogera Charles. Omanyi ffe twakoowa. Enyabo. Twakoowa omusajja bw'oba omufunye abawuwo. Enyabo. Tetwagala kugattika. Enyabo madam. Naye wasimiridde nnyo n'engayi. Ate nze mama. Wasanyuse. Amba waayi. Mama Kati Asia alabyeko ku kino. Yali yabadde senga. Luno baluyita luwombo. Kati tusumule bwe tuti. Bwe masuulita. Luno luba luwombwe. Kati olufumba nga lwa nkoko. Mujja dufumba ku ani nga ogenze ne Charles. Tekikalo katungulu kati olaba ndowooza. Kati kola bwoti olaba wano. Kati nola binyeebwa. Olw'ennyama luwa. Kati kino kinyeebwa. Kinyeebwa aliyo kiriddeko. Okiraba? Nedda. Nkuteeka kinyeebwa? Okay. Kino kinyeebwa ekiriko akatiko. Kino kinyeebwa. Kiriko akatiko. Then what about nkoko? Eriwa? Kati koera Charles. Charles osinga kwagala kitooke. Nsema mama. Yakumpako ku ttooke na ku muceere. Omuceere. Kye kiba kisinga obungi nyama oba nkoko? Okusinga kumpa nkoko. Nkoko. Kale kati tuteeka awo ku ssowaani ya Charles. Ettooke. Nemwe bali kweyagala. Omanyi abantu babaagaliza okimanyi? Abantu babaagaliza. Kati Asia yeene enkoko. Ajati kamala okulya ebinyeebwa. Omala okulya ekinyeebwa? Siteekawo kafi ka nkoko. Ojja kateekako makati. Ndya. Bakuwe fooko oba bakuwe ejjiiko? Ejjiiko. Bakuwe ejjiiko. Leeta Asia ejjiiko nga si fooko. Njagala kawuwo. Bakawuwo. Mwebaze tonyenya bunyenya mutwe. Basajja bawana e Uganda. Nakikunyenyesa omutwe nti. Wangi. Oyo mba muyitanja esibata nesi. Oyo mulamu wo. Ensibata nnyanja. Bakubuuza. This one. Yongerera katono. Nedda mama. Kati nsinga kuwa nkoko. Ye mama. Tuwa luwombo lwa Charles olw'enkoko. Ojja kumala mama. Ojja kumala. Sumula awo. Ejjiiko gye wasabye. Kati leeta oluwombo lwa SB4 lumuteere waawo. Katubaye wano SB4 mweddaabulule wali osumudire ku luwombo luluno. Daabula awo. Leero oluwombo lwammwe. Walakum salaam. Leeta essowaani ntegerere SB4. Mola mpeleza ku mazzi. Tegayika mmere y'omusajja. Ize pia oliwa. Liri ettooke. Batalo n'omuceere. Onalya ekinyeebwa Charles.
Njja kulya ku ojja kulya ku kinyeebwa. kinyeebwa njja kulya ku mama. Bawe ki? Anidda bawe oluwombolo ekinyeebwa. Okay. Jamukano. Mateeko waliwo badiwira ekiwunya akawoowo nnyabo. Plaza SB4. SB4 oluwombo luno. Naam. Oba mugende ku dining temujja kufa. Temujja kulya kukuta. Genda muteeke ku dining. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kitono deni n'ekyaliso omutere kwali ekinene ekyo teekeko kadde ntwagala tugire mwete suwaani nze saagala luwombo saagala nkoko ŋŋanda saagala luwombo awaliridde emmere neyansiza nnyo nyabo eyansiza nyabo nyabo neyansiza atandika okubabegera nga bayirirako enbazi bega nga egati yeeyo omuwala teyambuuzizza aliwa nanyonga maiti wabuuza anti asiya oli otya mukulu munange bulungi nenanyonga twabuuza anti asiya ate nga gwagenda omwambaza mu Maama Fina Garments okimanyi nti oyo yagenda okwambaza n'engoye ze mwayambala yeyazitunga atole aliwa ono senga ono gamba ono mukyala ono senga ono deni ono oba omuyita taata ono bamuyita mulangira jemba oli bamuyita mutebi Ronald ye mwannyinaze oba omuyita kojja aliwa oli muwala waffe bamuyita Swabula era siboni wange deni kati aliwo omulala Asiya bonna obategedde kati nakategedde bulungi bawe empombo njagala olye bulungi emmere nga twagala ogisuula wansi twagala asuule wansi emmere wadde n'akatono wadde kale madamu Asiya mpulidde oyogera mpulira naye owulidde kyayogera ate ayagala gisuula wansi tosuula kati omulaba oyo naye oyo dadi wooyo gwolaba oyo bamuyita ankolo nadi oyo sibaate nosaba nange nsanyusa okusanga speaking English not I'm very glad to meet you, sir. Yes, sir. Fine, sir. Yes, sir. Okay, sir. Really no one.
Charlie, And is the food good? it is good, sir. You enjoying? Yes, I enjoy it, How sir. are you feeling to have this meal with the mommy? I feel very excited, sir. You feel very excited Bagana kulira. with your wife? Yes, of course, sir. Of course. Yes, sir. Yeah, of course, sir. Of course. Ndinyawo. Embaga egenda kujja. Teeka kafuka ennyama. Anje ennyama ndigirya ddala ajati. Owomeddwa ekinyeebwa. Bagenda gikolera wano. Mbadde ng'ama enkoko eno. Akafuka enkoko. Ngenda kulya ajati. Ate mmere lyaka. Nti madde ndikugamba nti embaga bagenda gikolera wano. Ogenda gikolera wano. Kaba nti wagazi nnyo walungi. Iyo walungi nnyo wano. Abantu b'enganda oyita bangi naye saagala banswaze. Ogenda kuyita abantu bali twagala bakuswaze. Bayinza okuvaamu okuswaza. Anti kati asi olina kulondamu n'ogamba ono yanyiiza simuyita, ono yanyiiza simuyita. Asiya omuntu atakubeereddewo naawe tokkiriza kujja ku mukolo gwo. Abantu bakwogeredde Asiya ng'amanyi wakoma. Kati essaawa etuuse bakaabe. Bakaabe. Maama wange muyise ku mbaga yange maama wange. Maama omuyise ku mbaga Ne dadi wange. Ono. Ne dadi wamuyise? Naye. Bayite soda. Wanjishira simu. Ne dadi omuyise? Soda batuweyo ku soda. Ajati ono mwagaliza embaga nono oyo musabire emmotoka oyo. Amina. Asiya osabidde emmotoka. Osabidde emmotoka gy'oyagala ennene. Asiya mpulidde ekika ky'emmotoka. Costa. Costa. Sabide Costa. Gyagala ovuge. Asi onywa soda ki? Akwagaliza. Koko, Pepsi. Pepsi. Pepsi? Tusaba ko kusoda aba Asia. Jennifer, tufunye soda. Pepsi, onayagala Pepsi? Bwayagala. Ate Charles. Charles oyagala ki? Nza? Oyagala Tascalite, Bero? Bampe Tascalite. Tascalite. Mwetere Tascalite. Charles, Charles. Nakubumondo yagala. Charles oli smart. Baiteeko wano, oli enkoko Okay. Ajati nayo nosibikulira. Tolya karoti Karoti tozirya. Mama azifumbisa mu nva. Togenda kulya kano kokka. Naye nga tozirya. Kino ekifunyi nga nakyo njakyeriira. Kino nakyo ojja kyeriira. Kati lyamu kyolya. Ebisigadde obirekemu. Kyekyo. N'omuntu omukyamu kangende wale wasi. Ndowati? Kombala yeyo. Mami yabagobye mubeere yeyo. Abambi tebakusemberera. Beera ne Asiya. Kwata onjireko ennyama wano. Asiya. Ayi beera ne mami. Abamulimbye. Bagenda bafunza. Bagenda bafunza. Metroni wo. Ono. N'oli faagala. Oli flower gaalo. Asiya obutaano. Alonzo omumbejja. Alonzo omumbejja Liliani.
okubeera nti alonze mumbejja Lilian yono yes alina okubeera metroni we n'alonda omumbejja Nakazana okubeera fulawagalo yoli bazibacakalirawo ekikulu yono wakucakala mu Afrigo nakulaba nga mulina edia we nga mukuta oluyimba olwo olupya tanagendayo mu Afrigo okucakala affe tugendayo tubangayo nnyo n'awasi bano gye bacakalira awo naawe bayagala ocakaleko kyali sina nakukkiriza kyali sona namukkiriza acakale oyo sometimes nyinza okumukkiriza naye nga si nnyo biseera bimuna bimu muba mugendayo mwenna oba osobola omukiriza n'agendayo yekka tugenda babiri peya muba mwena agenda peya of course onakkiriza Asia nga Charles aganye togendako mu ndongo onakkiriza amateeka gakuwa talina kyakukola ojja musaba kuba yakusanze oli sereebu onyumirwa nnyo endongo oluwombo lwa mami olulidde ate ogambye Asia takufumbirangako oluwombo lwa mami anti luguddewo emikisa kiraguguliddewo emikisa bwekiri atugenda ddi mba Asia agambye mutalabangako luwombo lukyabaawo tujja genda esaawa yona ate agambye talabanga luwombo ye anti talulabangako ekyo kituufu era kyogolaba kati ne wansi abali tamanyi kutuula wansi kolaba oti era olaba nabali tamanyi natuula wansi we bali bootireeta amagulu tuula bulungi tuula okole booti nakula ntuula wansi leeta booti amagulu go galeete totya wanti bulungi oteere booti nganze bweteeredde bwente oli obulungi emmere tugirira wansi nga muli ku lugiriro omukyala gwofunye tamanyi kutuula wansi ajja kuyiga mpola mpola sulole ajja yiga muli baana bameka ayeyogezaki oyo oluwombo olumanyi olufumba kati ani analubayigiza ojja mukomyawe wa mami amuyige maama ono ajja musomesa mami waali mami ajja kufuna training okuva wa mami mami waffe waali ajja muleeta omuleke wano onomulekawo ewiiki wane wa mami wiiki enamba okumalawo about ndowooza nga ennaku nnya nga ekyo mumpe wiiki taata nganze ensempa bakazi baabwe nembakuuma nga tewaliko wadde akamogo nga tewaliwo akamogo Charles lwakyo neekengera ku ssaawa envanyuma maama ewiiki teteyina buzibu wali buzibu sikwekengera nnyabo maama siyinza kwekengera maama mundekere wiiki muteeketeeke omutendeke wuuyo mutendeke kuba olwedde otusaana agamba yayagala omukolo gwe gubeere wano ayisi wana waka yes kuba wagazi ennyabo tewali buzibu maama tewali buzibu njamu kuwa maama wiiki namba ali of course tewali buzibu maama Asia toli musiraamu anti ne musamu kyemugambye ekyo mbwe abasiraamu bawasa abakazi bana bwebigenderako ebyo atayagala kukuzaako nadda ankwa baba bana bakuzeeko bame basikiriza biba biganye nkubulidde nga anko wange okuzaako ganye ogamba katoyaga wankole ki oli mutuufu nasitukana ntuula wali atwagala mukyawa akunyiziza tonyiiga poketi kosikotuule wali tonyiiga lyemmere ayisa lyenyama akusika kudda wali akunyiziza anadda beera awo
amaka nno mazibu basebeni mwabandaba wano katulaba Asiya ne Charles bafuna oyinayogera akanyiiza n'onayogera akanyiiza okitegeera n'abanga akoona bwe bulamu bw'ensi mwe tutambulira yerevo mwe tuli omwami n'omukyala basula ababiri abagatta obuliri omwami n'omukyala basuubira okubeera awamu omwami n'omukyala basuubira okugatta nga muga tugenda kugatta life yaffe okubeera nga tufuuse taata ne maama olaba Asiya and Charles mu ddakiika bye bino bye mbabuulira ne muga naye mafino bolumu ayogera bwogezi oba aba asaaga ndi ku reality nti abantu bano balisiivinga buli lunaku abantu abasukka mu 10 mu 2 nti kizibu omusajja okwogera ekigambo gwe kyowira kyoyagala ate era kizibu omwami okwogera gwe kyowira kyoyagala naye mulina keera ku makya gamba nti oke ffenna tukwidde mu maka ga njawulo agatugasse naye ddala mutuufu munnange ono nsobola okweyonga naye mu maaso oba sisobola ye ddala mutuufu ono kyagamba ddala bye bisuubizo byange bye birooto byange abawala bangi nnyo mwagadde abasajja naye nga si ekirooto kyo oli desperate oga nti senga nfuna mpasa senga nfuna njagala naye nga si ye muntu omutuufu ayinza ate okuba ye muntu omutuufu naye nga yakuzibwa mu maka ga bujoozi ga njawulo nga n'ebigambo byayogera owira bikunyiiza ogamba onayogedde kati Asiya boogedde bwogezi kigambo oyina amugamba Charles n'amubuuza nti ebwoyogedde nga kiringa ekigamba Charles bw'anaaba nfunye ajja kumuzzaako omulala ko Asiya nze sibigumira munkyuse n'ekifo ntuula eri teri mukazi mu duniya muno okujjako ng'aliko akatuli ku mutwe ayagala mugattako teri kitonde kiyitibwa kikazi mu nsi muno lwakuba Katonda aba okusajjalaata ayagala mugattikako mbola okubanga nze Hajjati Maimuna nakwire wa taata wange Haji Muhamudu ffe yalina abakazi 7 yalina abakazi 8 Hajjati waffe maama waffe Amina n'afumba n'abakazi bw'aba musajja abawuwo kati Asiya tannafumbira Charles ntono wange what about you hey omusajja akomewo 8 wange kati okimanyi mumbejja nti omusajja akukwana ku ssaawa 3 ez'okumakya ku 10 abawuwo ngawubye dda abawuwo gwe tomuganya muntu mweriranya abawuwo naye abakazi n'obisanga awo ebikazi nga bimemete biti byebikkako nze munnange Haji ne bwagenda alhamdulillah Haji kasobanga hako otuwa ekyenkanyi musajja kyayinza okugabanya laavu n'akuwa kyenkanyi aliwa mbu bajja ki bonna mukasoba twala kyenkanyi nabo tebeeyisa kyenkanyi nabo tebayisa kyenkanyi kati gwayinza batwa kyenkanyi kale mukwano gwayinza bayisa kyenkanyi kati wetwale twayisa kyenkanyi nze kati kankole byonna olaba mulangira nze kankole byonna nga tegatiravu z'abakazi 4 zibeere mu ggwombo oba yagadde kuweka kuweka kati mami yogera ne ku bakyala bano ayagala mugattako naye ng'empisa ate ati kati omutawana we guli bw'oba wankyayi twaba na mpisa ze nkuyisaamu ebiseera ebisinga omusajja nga yakukyayi ebiseera omusajja nga yagambye nti ntamiddwa ne bwokola ebifaanana bitya gwe ne weemoola bino ebiwale byekuba make-up newekuba make-up no aba tekyamulaba Mami tokkiriza nti waliyo abakyala abayina empisa embi ezikaka baabwe okubagattako wali okitegeddeko nti omukyala alina empisa embi ennyo aba mufumbi okusinga alina empisa atya okimanyi nti eriyo omusajja asanga mukazi wandize nkubuulira kubanze ndisivinga bakazi eriyo omusajja kati essaawa zino yazze mu kikomera muno mukazi we najja ku geeti eyo n'agikuba najja n'akusanga awo mulangira n'akugjawo nga tolinnya n'akwata ebitogi n'ogamba munze ono mulalu wange namumanyi omulalu atuuse mami oyo aba yayitira olumu ayinza okuba nga yayitirako ebulenga ati bwayitira ebulenga n'akuloga kati awo kitegeeza mwena tulina bbaloga ate tubakolera eki
Oyina atandika okugulumiza mu kikomera wano ng'aga nti omulalu wange atuuse. Mami kyenjagala njagala oyogere ku abo abatalina mpisa. Kati obutaba na mpisa obutaba na mpisa bintu bitono nnyo ebifuula abakazi nti tebalina mpisa. Soko we Asia. Bintu bitono nnyo ebifuula abakazi nti tebalina mpisa. Omukazi ayinza okutokyalinga naye ng'ekikolwa kyatokyalingiddemu si kyalaavu. Beebo betwogera. Eri omukazi akuzuukusa ekiro n'agamba zuukuka. Taata nakizuukuka. Nakukoona naye nga kikola kyalaavu. Eri naakera ku makya n'atakugambako. Nodda ku ssaawa 8 n'oyingira ne weebaka. Obudde ne bukya nga takunyeze n'oyambala n'ogenda ku mulimu. Kati oyo aba akoze eki aba yakukyawa oba teyakukyawa. Aba yatamwa. Kutamwa n'agattamu n'obutaba na mpisa nti nze saagala obudde bw'abasajja nze saagala ekisajja ekyo kummanyiira naye ne bayo omukazi akutokyalinga naye nga laavu. Kati mami oyo yatamwa tavaawo agaaniddewo omugaseeko ate n'atabuka nnyo. Kati akuzaddemu abaana akola atya? Agenda asula abaana bano abakubawo omusajja omulala kimbugwe gw'atabazaalamu. Kati mami nange mulese simufuddeeko amaka nga mulekedde mugaseeko bugasi. Ate lwaki ongattako? Ate tolina mpisa. Anti bw'oba ongattako ekitegeeza neesonyiwa amaka gaviireko ddala. Funa omukazi omulala omufunye bulenga funa yooyo naye ate nemagamba nti ate osooba kalina osooba n'ojja ogikwatako. Lwaki oba oyagala ogikwatako nga tinnakutama? Mbaze kulaba ku baana. Ate abaana obunzikira mu kisenge tobasangawo mu lujja. Temulina magezi. Temulina mpaka ya tuwongo. Azze kulaba abaana ate ayingira mu kisenge bwawummulemu. Yasuze teyeebase. Nga tukulumirawa. Naffe yakwogere soda. Naffe mbapya abantu tebatukiriza kwebaka. Abasajja temulina. Nze mbalabulabe ate muntebire makola keya nnyo okusinga Charles. Bamutebe n'omuze. Mutebi todda mukola keya nnyo okusinga Charles. Byebyo tugamba. Ayisiza bawe alumbagano ono Bwamwongere ku soda. Nkwongere ku soda bwe yamuguze. Soda bwempa ase bwe yamuguze. Obuuka amayinja ga bbawe. Sebo omukolo guno gutwale empola gwandikuviramu obuzibu. Akamanyo Lozeti funi asi obuti bw'amanyo. Sebo banemulaba ndowooza ako akantu omwami oli kakoze Mutebiro na oli Mutebi Jugumbya Patrick okalabyako kalinga katono omuntu okufaako ng'ate akuinako ovunaanyizibwa takufuddeko. Charles ali mu kulya yeerabidde dda ati yaze n'asiya. Zai wabali kufumba asi yagala kati kamanyi. Tubadde wano twogera. Nga twogera. Asi alidde mu ndago. Charles bamugamba. Nkyala Asia oli mukazi musiraamu. Musembereze wano totya. Oli ke yawe muleme okola gikoli. Bamute lumba nga mwokola buli. Nda sibuuga. Lumba. Onozerero omukyala mututte. Sijja kwebaka. Charles yebaka nnyo talabira baka. Sijja kwebaka. Yakubuka. Tubadde twogera jangu wano katugamba nti Jawal. Sijja kwebaka se. Naze ngamba. Jangu gy'omumbo gwe tumaze okulya. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusa okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna
n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo, Maama Fina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka, Bulenga ewali eddwaliro lye, Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko, oyo aba mufere taba Maama Fina. Osanze wano abadde tubadde tuli wano nga tukaana ne Charles kati mulamu wange agenze n'agamba Asia nti kikola kitya nga bakufunidde omukyala gwokola ki akuddako wanaakuyambako Charles gundi Asia alidde munda n'atukano kati kakyuse n'ekifo waŋŋanya okuseka naye mponya njagala kuseka n'amugamba nti nze bwe bituukako bwe n'amuga toli musiraamu namuga nga kitegeeza ki okubeera omusiraamu ama Asa tebagattika mufumire ddala neyanza ekenya toyagala kugattikako era naganye era toyagala biwulire era n'ekimu era namugambye simusanga n'omulala agala okumugattika kolowooza kyembagambye nti ne bw'osanga omukazi ng'afaanana atya okujjako nga kiwulewule ate okujjako nga yafumbirwa lwa kizibu n'agamba akanfumbirwa olw'ekizibu ono omusajja munnanga ambeererewo asobola okugumira omuzako naye teri mukazi ali nno mu SB4 anyumirwa nti kambeere ne mujja wange omusajja asule wano enkyadde ekiyungu kya wano n'ekiyungu ekirala kyawali okitegeera nga bano abakazi abasiraamu bosanga nti alhamdulillah nze baganda bange tukolagana baganda b'okuvaawa nze ndi mwana wa mukalazi nva eri kyabazaala buli anti gwe bakujja butambala omulala bamujja kyamuliibwa kyekitugatta afuuka atya muganda wange ekisooka nti ne bw'omwagala ekiyitibwa n'oga nti njagala mujjange emirundi 10 nti kale namusanga mu maka ye yalina nyini musajja nti asobola okunjagala kamugondere ekyo kikafuuwe tikisoboka. Olaba Asia tanaba kufumbirwa Charles essaawa zino atandikirawo kalaze enkyamu tobadde mmotoka nga tujja yagambye agenda kutta omuntu nekyo kyoli mwenzi nze sirina mukazi mulala sengawo nabonya nagamba abantu nti omuntu osoomusanga n'omuntu ng'afuluma naye muluumu nawe atyani aliwa ono abadde ankwata hani ogamba ono olukazi olukadde kati ate gwe gwagamba mbu olukazi olukadde ate gwe mukadde abanga avuma ggwe oba okiraba anyway naye ng'embeera mwe tuli abakyala tuyiga okukuma ebyobugagga byaffe kati Asia akuwadde ekyokuyiga nti oba n'omusajja wo kuuma mukuume kyekyobugagga kisinga mutukuume nze ntwalira byennina sazira singa nkubira papa oliwa emmere ogiriddewa ngambe mami wange ya neno nalifumbi olina okujja n'olya naye ngaabo tebafunika naye nga gyebali ngaabo tebafunika abakazi bangi naye abakyala batono ekituufu abakazi bangi si buli mukazi gwola nti mukyala era nsaasira abasajja abalina abakazi ng'omujoronga naye ng'ebintu byakola atisa ayinako 85 ku 100 ekimufuula omukyala abakyala babagumira nga balinako 15 ku 100 nako waikangume n'ekimbete kino sina jakiraza kikyafu tekifumba tekirabira baana kiri awo kiriwo okuzaala buzaazi naye omukazi ng'omufunye ng'alinga ashi ono otutuuse mukyalo wa Charles amugambiddewo nti sooka ove eno mukyalo nkufumbirwe mutegera mufumbira nga ali mukyalo wekyayi kyayedda mwagala mubeerewa afune ennyumba empya wetunaabeera naye nga si mukyalo
ate yo tugiddabiriza gyosulamu muso okubeerawo naye enju tugizimbe iyo tugifuleyo omulembe mubeerewo ne Charles ebeera mulembe ajati naye okkiriza nzikiriza siganya mujja kubeerawo ne Charles gojja okuba owasizza sinabawasizza sigwa n'abawasiza Charles era nze siganya toganye Charles ogala kugezaasi okuwasa nyumba eyange eka weri ntonotono yetaga kulongoosa kyokka tagala kubeera mukyalo ati lwaki ajja kugendayo nanti kyeŋŋamba kimu yekuuma n'empisa ennungi bwana talina mpisa tolina gy'omutwala era n'abantu baŋŋamba nnyo bwewafuna oyo ne mbagamba ye ne baddawo ne beesimisa amanya balaba ati nonsaaga katuze kati Charles asi yaye mukyala gayo tagenda kugendayo kase tumuvuze mayiro nga 2 nga 3 gye tukujje olugendo nga luwanvu naga sitajja sobola yeeyo nagamba wetetenkanye tolimangako ye ajati tosobola byakulima ebyo posi anfunira edduuka ntunda ebintu addawo gambe ennimba ojjakyenyonyako naga togenze mu nnimiro ennimiro yo tunagisobola posi anfunira edduuka lyokutundamu ebintu neteri kulima lwokulima abyesonyiwe ate wanaalima ennyo ajja kubeera omulwadde kyeŋŋambye kimu olina okulekerawo okulima ennyo buli kimu kulima omanyi olulimbi we lumenya kyenjogedde agala alwale andi kinyuma ng'ava ku lulimi nojja n'omukamira katunda n'akomawo ng'omaze omufumbira kacyayi era nja mufumba muteeke mu flask katwali buzibu nenga talina kulima kyaliso owulidde teri kulima toyagala kulima kati nze nja okulimanga nze mbadde nsalawo nze mbeere mu kyalo nnime yali mu kibuga nze nzije nga mulabako onoosobola olulimbe naye kati watula amalembaga Charles ajja kusigalayo mu kyalo babadde bakibuuza nnyo kiri kitya watuna amalembaga Asiya wali ennyumba y'emanga nakikozazeeko tufunenge gye tukitetenkanya musaabasabi njoza ne wiiki ejja abatulaba tugenda kusobola okutereeza ennyumba ya Asiya tugenda kuddamu okulaga pulogulaamu ya Asiya ng'enju ya Asiya eri mariddaadi ngenda gitereeza obe ng'osula watatonya bakitereeze bateekemu seminti bulungi weebake ng'oli isi ennyumba ayumba anti kabanga tulina kuzimbawo tulina kumenya wonna kumenya ne tuzimba tugenda kuzimba na bulooka nju mwosula nga luumuyo nju nga si kabanda yes fukambira nno kati mbuuza Charles akkirizibwa okujja okusulawo okwo ajja kujja naye mukyalo muganyeeyo mami waffe tweyanze asi asooka weebaze maama ajja ati tweyanzegga alakuwa emotoka yonna gy'onoyagala so mami tweyanzizza nnyo so Charles after mbaga ajja kubeera ng'asigalayoko mu kyalo ng'ajja nga maze okulya ate I don't want. muliiseeko nazo tosobola tulina yadde laavu Charles gisembera omuntu obugire si yonna tulina yadde laavu akati lyako mpolampola bwotyo alabye okay katute kateeka emikolo mami toyanziza ekijjulo kyaffe amiina toyanziza gidi omutima gwannumye omanyi abantu bangi nnyo bambi basebo ne bannyabo
mujja kulaba lwaki mafia nti yayise bantu balala Nagabudde ekyalo kyewange kyonna kyendiko ekyematugga ne Bulenga ne Uganda yonna okutwaliza awamu naye ate mubeeramu abantu abakubeera ku mukono ogwa ddyo noga nti bannandiridde nabo naye twatulidde kawunga naye nga ndi nabo olwaleero babadde famire yange nenjongeramu ne famire yange eyasiya ne Charles so kati bano mbagase ku paati ya famire yange nenga ffenna tusinkane tuliire wamu so neyanza nnyo Asia we bali kukkiriza kujja kulya nange bambi Mr. Charles, thank you very much we bali kukkiriza kujja kulya nange so kale mukwano SB4 naye webale nnyo nkwebaza nnyo maama webale nnyo webale ddala okuteekateeka ebintu bino ku yiddi eno olunaku olukulu olwa Allah olutukuvu kati neebazizza nnyo maama webale kuteekateeka mukolo ebintu byotukoledde byonna webale tugabula byonna byokoze Mungu ate akudizeewo ebisingawo bungi webale nnyo webalire ddala era Mukama maama akuwa ekiso by'osinga okwagala ennyabo musuubira ddi omukolo gwammwe gwa ddi asi omukolo gwa ddi gwa Friday embaga kugigatta wano si yali mu kyalo nadda si mu Kampala wano woosimbi yagambye agenda kuyita daddi ne mami bagenda kubaawo n'abayimbi be bayagala okubeera ku mukolo bayimbi kyoba Kenzo nono yayimba nfuna ffenna tuli mu lugendo jafula lutayi bonna mbayise onange nonze mba metroni naye eyo yo metroni n'oyo oli yani oyo munoze ku kyaki flower girl jangu flower girl bakulabe kaino mwesune kwasanga takolagana nabakazi Asia tugenda ku nze flower girl oli metroni tobakyusa ate nekulabira kumawulire ng'obagobye nedda koze embaga yadde yaku Friday soko bagambe bulungi ebi amateeka g'omukolo amateeka ganyonyere mu kamera amateeka ga mikolo okusanyukira abantu bonna bagenda okujja ku mbaga yange bonna mbayise naye sikunswaza mbunyabo jangu nedda osikyagadde bonna mbayise banandeetera ebirabo byenjagala naabo era mbagambye balina okwambala obulungi bambale batya bambala amakanzu nawe yambale kanzu sikulaba mu saati anko nedda ate metroni ne flower girl bambale batya bambale makanzu nabo bambale gomesi bambale biteeteeyi ebiteeteeyi nze ndiyambala gomesi ate omugole omusajja alina kwambala ki kanzu kooti ono kooti nze gawuni kiwedde okay mami waffe twagala kuddukako naye tweyanziza nnyo mami waffe byonna Asia okuse bulungi musabe za sukali kala wooti eza sukali sooka ozireke kuba tugenda kuzimba mwino mumugulira leeta naye wama kasawo kakali akatino balinamu ssente oguleya sukali omutwalire maama n'omugaati naye tuga nti nze abiguzi gamba nti Charles yabiguzi asigaze amayinja mu famire ziri ze bakwadde zo zezirwa zizino ngenda zitereka wala nadda era ngenda tolako ezimu zenjagulako ebiviri ezimu zifikawo otandikirako okuzimba kuba nekisiku tugenda kutandika okuzimba okimanyi ekyo tugenda kutandika okuzimba kati zino oba ogenda kugwirako maama sukaali iye ne buto ne buto tweyanziza ne sabuni ajja ati mukama
akuwe emmotoka esingaka metro ne ku Friday mwetegeke. Twetegese. Ezo ziri mmeka ze baleyo ogule ebintu sukaali ne sabuni ne sukaali ne butto ne gundi ne uli mudola wako Charles mwako na yagwero kwa mama ne Charles mama agwero nedda Asia Charles mwako na mama agwero kwa sabuni ne sukari mama kudrese yo mchana atazigema nanti mba anzukuwa zitereka la soko leke pala boti Asia Charles muweko ne Charles agwero kwa mama we ekiriwa jakaba tomuwawa ezo zimala Nakukulia mama. majani ate akasoko kasukali okay zitereke tulina okukola abali nnyo bambi bali kundabako mwebali nnyo mwebali ddala SB4 Chikoze ng'omuzadde. neyanziza ezo zaki soda za chupa cha soda ziri mmeka ezo ziri 15 neyanziza ono yabula aluwabulayo Asia ate zino muzino ne zino ziriwo esinga obungi z'otwalako londako ziri londako ezo ziri mmeka ziri 15 ono abulayo sinangato mama twayanziza twakatime kano tukasimye katudduke okay twayanziza nnyo ebinyuma biggwa byokya nze muzzukulu wa Kabajja Omugeyo Ssebunya SB4 nnyo mwebayire ddala tubaniriza nnyo mwebali nnyo mwebayire ddala mwebali kukolera kano ka surprise omanyi bali nnyo baleetera by'okoze amina webali kutugabula Allah akuddizeewo naye ojja kubeerawo nga tuzimba wali ennyumba ya Nazaalawo bajja kunola tubeerewo ffenna omulimu tugubeeremu kale nnyabo tewali bizibu nja kujja otuterewo buso bwa seminti nga 10 kale nebusatu tuterewo buso bwa seminti kale tujja kiraba okay SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzzukulu wa Kabajja mwenamwe n'abayisiramu assalamu alaikum wa alaikum salaam wa barakatu bagamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kanemu okwogera Yidi Mubaraka bye bye Kutuzami sotana miko natalo kutambulire akusibira ya menvu ebigambo bye muzunzazi basanze oya alisalimbe wange ngenda mutereza ebyaffe tumye maliranze no wange engambo nazigoba munje wange kakutande werete Chokumanya nti setaga nze ndi wa dembe naye wondetera olugambo